baana be ono omwami Doddo n'atandika okunoonyereza. Grace Namatovu w'emyaka 87 agamba nti omu ku bazimba ekkanisa y'omutukuvu Petero mu Ndeeba mukadde kane yafuuse olufumo. Omwami n'afuba okulaba nti anoonya abaana b'omukyalo oli. Akati neeyo gye baava ne batandika n'okutuwaabira ekyapa kyabwe kyabwe. Ono atubuulidde engeri gye baafunamu ettaka lino eriwezaako yiika 2 okubadde kutudde ekkanisa mu mwaka ogw'1979. Ekyapa ekyaffe weekiri kubanga bwe twamalanga okufuna ettaka ng'ekkanisa, bw'omala okufuna ettaka olina okukitwala e Namirembe n'okiterekayo weewuunye yadde ewaffe eri e Butambala e Buziizi. Era ebyapa byabwe ejjuuzi baabinoonya baabijja Namirembe. Namatovu yeewuunya engeri omugagga Dodoviko Mwanja gye yamenyemu ekkanisa nawa gye yajja ekyapa. Twaligula ku Nachwa, Irene Nachwa, muwala wa Chwa gwe twagulako ekyapa ekyo. Namukadde ono mu kiseera kino yeegayiridde gavumenti egulire Dodoviko ettaka awalala abakkiriza basobole okuddizibwa ekifo kyabwe bazzeewo ennyumba y'Omukama. Kyensaba gavumenti kimu ffe twagala kudda mu kifo kyaffe. Oba gavumenti egulire oli emugulire. Oba emusasule emusasule. Naye ate kakati bwe tunaagenda awalala tunajjawo ekifo. Omulabirizi w'e Namirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kitoluwalira atuuse mu kifo awamenyeddwa ekkanisa eno n'asaasira nnyo abakristaayo. Olw'ekyo twagala okusooka byonna okugamba nti kitalo nnyo. Ekyokubiri okwesaasira ffenna si bakristaayo ba mu Ndeeba bokka kubanga ekkanisa yaffe erina engeri gyeyungibwamu okutuukira ddala waggulu. Ategeeza nti ekikoleddwa tekigenda kuva ku mitima gy'abantu era n'akikoze Katonda wa kumusasula. Omulabe afunze ekyonga. N'olwekyo temwerabira bwe tubeera mu kukkiriza tuli mu lutalo. Tuli mu lutalo kubanga tusindikibwa okulwana n'ebibi n'ensi ne Setaani. Era njagala okukkiriza nti abantu abamu oba oli awo ekirwadde kaakati ekitutawaanya mu nsi yonna oba oli awo abamu si kye kinaatutta naye ng'ebimu ebinaatutta bintu nga bino. Bishop Luwalira yeewuunyizza engeri abantu mu kaseera kano aka kafyu n'omuggalo gwa ssennyiga korona gye basobodde okusaanyawo ekkanisa mu matumbi budde. Tusabe nnyo eyakoze kino ajja kuzuuka. Baakikoze kiro tujja kumumanya misanatu kubanga kaakati takyalina we yeekweka agenda kukolawo ki wano. Ffe nga batugambye nti muva mayumba gammwe. Bano bo abalina obusobozi be balina emmundu be basobola okutambula ekiro ekyo. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyakikuuma butiribiri nga babakkiriza bakumya ekyoto eky'okukungubagirako n'okuyimba obuyimba obusuuta amaanyi n'ettendo lya Katonda. Sesanga Batte ne Chris Semalemu Semakula BBS Telefayina ageesigika mu ddiiro lyo.